Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Nako olwaleero njagala tulabe engeri gy'ozaamu gomesi lugoye lw'abakyala olw'ekitiibwa. Lugoye lulungi nnyo era lwa kitiibwa nnyo, ze zimu engoye wano mu Uganda oba mu Buganda ze tusinga okuwa ekitiibwa gomesi ezo. Kati gomesi eyo njegadde nkulaga enjoza gy'olina oggyozaamu. Kusinga gomesi olina kutunuulira mabbali gaayo naddala ewabeera wakwekweya wansi. Olina okusinga okutunuulira nga bw'olaba owantu awe watyo. Olina kusinga kugyoza kugyetooloola kuba weesinga okuddugala abasinga gomesi zibalema okutukuza neesigala nga wansi eno walaga nti wakyafu. Naddala ezo eziraga ng'eza white w'ogyoza obwoza nga togenderedde esobola okukulema okutukuza. N'olwekyo gomesi w'oba ogyoza tunuulira nnyo wansi nga bw'olaba layini eyo wansi gy'oba osinga okutunuulira, gy'oba osinga okukunya era giremereko nnyo. Kati guno guyitibwa omudalizo, tegutera nnyo kuddugala kuba gwo guva wansi nga gwambuka waggulu ku gomesi, naye layini eno ebeera ekwekweya wansi yenkulu ennyo gy'olina okusinga okutunuulira. Ate ewalala ne mu kifuba nga bw'olaba mu kifuba emikono nagyo mikulu nnyo, emikono egyo olina okugikunya. Gomesi olina kusinga kugyoza mu mabbali gaayo, mabbali nga bw'olaba mu kifuba ng'emikono kwegamba yeesinga kuddugala mu bifo weebityo eby'enjawulo. Makkati muno tekiba nnyo, tetera nnyo kuddugala mu makkati. Okusinga gomesi ng'ogyoza tunuulira nkwawa, otunuulire emikono, mabbali g'emikono, otunuulire ekifuba, ekitogi, otunuulire wansi waayo. Kwegamba gomesi awo ojja kuba ogirina, era bw'omala ogyoza n'otunuulira ebifo ebyo bye nkugambye, gomesi ojja kuba omaze ogitukuza. Kati awo n'oluvannyuma beera ng'ogikunyiza wamu, olumala omuyunguze nga bw'olaba obeere ng'oyanika gomesi yo, ojja kuba omaze okugyoza. Gomesi lugoye luddugala kusinga wansi, watera okwekweya ku ttaka we wasinga okuddugala era gy'olina okusinga okutunuulira. Kwegamba yo gitunuulira mabbali mw'olina okusinga okugyoza. Bwe kityo bwe kiri. Olwaleero gye njagadde okubeera nga mbalaga tulabe enjoza gy'osobola oggyozaamu. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.